Amanya gange yenze omulangira Jonathan Mawanda nga nze head teacher wa St. Stephen's Secondary School wa Dandira. Ekibuzo so kyombuziza ekikwata ku curriculum ene empya yatandikibwawo Ministry of Education and Sports mu mwaka gwa 2019. Ekikwata ku challenges za curriculum eno. Nyizo okugamba nti curriculum eno nnungi. Botunulira curriculum enkadde ebadde ekaddiye nnyo kubanga abazungu abakulu b'amatwale batulekera curriculum eyo era nga waliwo ebintu bingi nnyo by'oyinza okwogerako essaawa zino by'oyinza okulaba nti tebikyakola. Naye curriculum eno empya minisitule gye yaleeta etunulira nnyo ebintu eby'omulembe guno ebiriwo era nze ku lwange ndabira ddala nga ekiseera kyali ddala kituuse okubeera nga tusobola okufuna curriculum eno empya. Naye mu kumpozi kubuzibu obuli ku curriculum eno buli nti curriculum eno ngayo kintu kyonna ekipya bwe kijja tekisooka tegeererwawo era kifuna abantu abakiriko bafuna obuzibu okukitegeera nti yagenda nejja nga abasomesa tebanaakuba kweteekateeka bulungi ate era nga naffe abaddukanya amasomero tulina kugitegeera. Naye minisitule ebadde egezezaako nnyo okuteekawo workshops n'ebifaanaganako bwe bityo okuyambako ku basomesa okwongera okugitegeera era nga tulebera ddala nga essaawa zino nnungi. Akati ku challenges ezimu zenyinza okugitunulako eziriwo nti curriculum eno eyagala nnyo okukozesa tekinologiya ebintu nga omutimbagano kwaba otunira ebitabo abaana bye basoma ebisinga obungi bagamba nti omwana agende ku mutimbagano asobole okwongera okunoonyereza. Naye internet nga bwe kimanyi nti ya bbeeyi amasomero galina okusasula internet abaana basobole okubeera nga basoma ate teri reliable essaawa zino ebakweri oba olimesoni wakati neekola ki nevaako bimu ku bintu ebiyinza okubeera nga bituzaako emabega mu mbeera ya curriculum eno. Naye mpozi nebaza gavumenti okubeera nti batuwadde ebitabo amasomero gaffe aga private tusobodde okufuna ebitabo ebikwata curriculum eno era buli mwana yenna waali essaawa zino asobola okufuna ekitabo kopi eyiye n'abeera nga asobola okusoma. Mpozi n'okubaza Katonda emabega curriculum eno eyitibwa competence based curriculum nga bw'ogigeraganya ne curriculum eri enkadde efa nnyo okulaba omwana kikyasobola okukola kubanga mutonde waffe tetwenkanankana busobozi naye buli muntu yenna Katonda yamutonda nga yenna kyasobola okukola. Ekintu kya curriculum eno kintu kitwagaza ennyo ntegezaako nnyo okunoonya buli muntu kyasobola okukola n'abeera ng'asobola okuggukamu ekyo ate n'asobola okubeera ng'abangulibwa n'abeera ddala wa mugaso mu kintu ekyo kyennyini kyasobola okukola. Ku St. Stephen's wano abasomesa baffe tufubye nnyo okulaba nga bonna beeteeketeeka bulungi era basobola okukolera ddala ekyo kyennyini ekyetaagisa mu curriculum eno empya. Sebo ekibuuzo ekyokubiri ekikwata ku baana bano abakoze ebibuzo bya siniya fo ne batakola bulungi. Minisitule yabawadde emyezi 6 okubeera nga baddamu bakola ebibuuzo byabwe. Nze ku lwange nakisanyukidde newakubadde abaana babadde bawumuddemu nze ndowooza nti ekiseera ekyo kimala bulungi okweteekateeka okugolola ensobi zaabwe ze bakola ate basobole okubeera nga curriculum eno bagivaamu enkadde. Okusooka twali tulina okutya nga batugambye nti omwana yenna ataakole bulungi mu mwaka guno oguwedde ogw'ebibuuzo nti agenda kuddayo mu senior 1. Naye nze nebaza abatesitesi aba Ministry of Education okubeera nti baawulire n'ekirowoozo ekyo baba omukisa nabo badde mubatereeze. Abamu badde balina okutya nti oba oli awo obudde obutono nnyo okubeera nga beeteekateeka bulungi ndowooza obudde bumala bulungi kofe tubeera wano ku ssomero olaba nga omwana atakoze bulungi nomugamba nti nkuwadde essaawa 2 ddamu otereeze n'agenda neyeetereeza era n'akikola bulungi. Akati bawadde emyezi 6 obudde bwamala bulungi okwetereeza era nze ndishuwa nti abaana bonna aba tebakoze bulungi obudde bwamala bulungi bajja kusobola okulongoosa ebitabo byabwe ate babeere nga nabo bakola bulungi kubanga tebali mukisa mulala gwonna. Omwana yenna n'abeera nga curriculum enkadde emulese tatereezeza bintu bino awo talina kyakukola okujjako okuddayo emabega. Naye nebaza nnyo olw'enteekateeka eno era nze ndowooza nti abaana bonna bataakoze bulungi bagijjumbire bakubira omulanga bagijjumbire baddemu basobole okubeera nga
bayitawo. Mpozi nja kusimbyayo performance yaffe y'omwaka ogwedde wano ku St. Stevens bwe twakoze. Ebibuzo byaffe byakomawo bulungi byonna, era njagala okuyozaayoza abayizi baffe abaakola senior 4 kubanga twatuuza abaana 103 naye twasobola okufunako first grades 13. Nze nzebaliza Katonda kuba zaali zaffe mulimu gwe twakola ate era abaana baffe baakola bulungi. Mpozi n'abaayita mu second grades balinga abaana 35, abasigadde baayitira mu ddaala lya kusatu. Feno tulina omukisa, tetulina bali abeeva okwogerako abaalemererwa okuyitawo. Abaffe bululi guno baayitawo, twabateekateeka bulungi. Kakati abaana be tulina bagenda kubeera nga bali mu curriculum eno empya. Ate olw'ebirungi bya curriculum eno empya ndowooza nti tetujja kuddamu kufuna kuzibu nga twafuna mu curriculum enkadde. Njagala okwebaza ennyo, ate era njagala okutumira bonna abayizi n'abazadde baffe bonna aba St. Stephen n'abasomesa nabo bonna bonna batwagaliza ebirungi. Mukama abakumenyera ab'omukisa. Okay, all right. St. Stephen Mukono Dandira. Nnyo curriculum eno tetuyisiza bubi kubanga tuyiga ebintu bingi. Twayiga okubumba, nganze wondaba wano wembumba kino ekintu naye simanyi kikola, naye nnyo curriculum eno yatuyigiriza bingi. Tulinawo carpentry olwokuba tebaliiwo, naye tukola enzigi, tukola amadinisa, tukola buli kimu. Twalinawo ennimiro, twali twakola bed ey'ennyaanya n'ey'obutungulu. Nga bw'otulaba wano eno, nina n'essomero litwongeddeko bingi ku curriculum yaffe eno. Litudevelopinze ebintu bingi, skills nnyingi. Tulinawo nga bw'olaba aba enti mweno new curriculum bamanyi bingi, business zeeyongedde obungi. Abaana bamanyi bingi nga nawoba ovudde mu senior 4 hours olina ky'osobola okukolako nga art atukoledde bingi, ICT, computer, osobola okutegeera computer n'ogera n'okola mu offices okusinziira kweno curriculum kyekikoledde kyekyo bannange. Njoza Nsanze Joyce Mary kuva ku St. Stephen Senior Secondary School Mukono Dandira. Nnyo curriculum eno amanya gange zisigafaadi Shaka okuva ku St. Stephen Senior Secondary School. Nga ffe aba St. Stephen nnyo curriculum tetukoze bubi, tuyambye okucreatingawo emirimu egyaffe ne mu daily life yaffe netutambulira tusinkana obuzibu bw'amaanyi. Naye nnyo curriculum tuletedde bingi nti nga newosikana akazibu konna kakuyamba okuyitawo olw'ensonga gali amagezi ge batwongeramu aganti agatali ga bulijjo. Ale kitali ku world curriculum, world curriculum bo basomanga bya kiraasi yokka. Ne kati nga olaba wano eno abaana balikola artwork practicals. Ekitaliwo nga luli practicals lwamutandika mu senior 4, naye kati bo bali wano bamukola ate bakola ebintu ebirungi era namwe abali musobola ntugulako. Tulinawo carpentry era lwakuba kati tetunatandika ng'egye balitamu yakatandika tunatandika carpentry. Tusiba enviiri kuba mi personally tusiba enviiri, tulima era bedi yaffe yali awo era twakungula dda twalya. Sebo neyanze olw'ekibuuzo kino ekya engeri abaana gye batulamu mu kibiina mu curriculum eno empya. Ekituufu kiri nti abaana bano bakolera mu groups ez'enjawulo kubanga curriculum eno empya ekubiriza nnyo abaana baffe okubeera nga buli omu ayigira ku munne. Ffenna tulina chance nti classrooms zaffe zaali nnene okubeera ddala emabega era nga kitusobozesa okubeera nga tusobola okuba groupinga mu classes zaabwe ne babeera nga space ebamala bulungi.
ate mpozi n'ekirala kye tulina wano ekirungi kiri nti abaana baffe basomera mu streams ate streams ezo ziba z'abaana batonotono. Tetulina stream wano esusa abaana 50. Kati namba zino entono ze tulina zisobozesa bulungi omusomesa okubakolamu groups obutonotono. Groups zaffe okusinga zibamu abaana 7 ku 8. Akati stream y'abaana 5 muyinza okuba mu groups nga 8. Sorry, mba groups nga 6 ku 7. Omusomesa asobola ddala okubeera bulungi nga akontrolinga class eyo. Mpozi n'ekirala ffe eky'enjawulo kye tulina wano okusobola okutuukiriza ebigendererwa bya curriculum eno, twakola enteekateeka nga mu buli kibiina mubeeramu abasomesa 2. Wano ku St. Stephen's tukiyita team teaching. Nti bwe tubeera nga tuli basomesa nga tusomesa subject y'emu, tusobola okusomesa ffembi nga tumonitaringa abaana baffe wano nga basoma mu kifo ekyo kyekimu, nga munnaffe omu ali esayidi ey'emaaso nga n'omulala ali emabega. Newankubadde oluusi subjects zino tuyinza okuba nga nze siri musomesa wa subject eyo, curriculum eno empya ate era etuwa space okugenda okwebuuza ku bantu abamanyirivu ku bintu ebimu. Nyinza okuwa ekyokulabirako abaana singa basoma entrepreneurship, ng'omusomesa wa entrepreneurship asomesa. Curriculum eno ekkiriza okugenda okunoonyaayo entrepreneur omukukutivu. Ayinza okuba nga musuubuzi, ayinza okuba nga munnamakolero, ayinza okuba nga mulimu, naye ng'ali mu line eyo ya entrepreneurship. Najja n'abeera mu kibiina n'omusomesa oyo, omusomesa alina by'annyonnyola ate nga n'omukulu ono alina obumanyirivu mu kintu ekyo naye wayongera okukkaatiriza. Kale embeera ey'okubeera nti abaana bali mu kibiina mu group nga baleekaana ate nga babeera nga bali disorganized, y'engeri y'emu gye tusobola okukikola, gye tukikolamu wano okubeera nga batambula bonna bulungi wamu. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono. Mu kaseera kano nga gavumenti tuli mu nteekateeka eza curriculum eya lower secondary, senior 1 paka senior 4. Curriculum eno bukyanga etandika mwaka oguwedde. Curriculum enkadde lwe yakoma eri knowledge based. Myaka gino egisigadde senior 1 paka senior 4 tulina curriculum empya gye tubabatiza erya competence based curriculum. Generally curriculum etambudde bulungi kuba amasomero mu Mukono, amasomero gonna gagimplementinga. Tetulinayo essomero lya secondary litasomesezza new lower secondary curriculum. Curriculum eno ebigenzo obulungi birabiseeko. Gavumenti etaddeyo ebitabo, wadde amasomero ebitabo, newankubadde amasomero agamu agalina abaana abangi ebitabo bikyali bitonotono, naye nga ebitabo bizze. Okuggyako amasomero ago gaali tegali mu database yaffe amatono era tafunye ebitabo. Ekyokubiri, abasomesa tubasomesezza okuimplementinga curriculum eno, bafunye emisomo egy'enjawulo engeri gye balina okukwasaganyamu curriculum. Abakulembeze mu masomero nabo bafunye sensitization curriculum ng'erina okutambula. Newankubadde abamu bakyayagala era okuba nga bafunye emisomo egy'enjawulo ku curriculum eno. Mu mwaka guno gwe tusuubira okuba nti tunaaba tugumaliriza, neebwe egenda setting ebibuuzo ebya new lower secondary curriculum biri competent based ate nga bigenda kufocusinga nnyo ku continuous assessment. Tulina ebisoomoozo bingi mu masomero. Amasomero agamu tegalina bikozesebwa bimala, agamu tegalina masannyalaze ng'ate ebintu ebimu byali byetaaga amasannyalaze nga kompyuta. Amasomero ago nkakasa minisitule y'ebyenjigiriza neeteekateeka okulaba amasomero ago gafuna facilities ezo abaana basobole okusoma curriculum eri emu.
Amasomero agamu tegalina bikozesebwa ng'entebe by'okutuulako neera ne curriculum enkadde agamu gabadde gasitwagolinga abalina abaana bangi ate entebe ntono. Ekyamazima okuggyako amasomero agali mu bifo nga bifunda tusuubira okuba nga space tegamala naye amasomero tugasuubira okukozesa space yonna gye balina compound ziba nga discussions basobola okutuulako mu compound then the classes. Amasomero njagala kugakakasa nti gavumenti engeri gye yaleeta curriculum eno era ejja kuba n'enteekateeka ekwasaganya ebyo ebisoomooza ebiriwo tusuubira nti bijja kukolwako mu bwangu abaana tebannaba kutuuka kutuula ebibuuzo byabwe. Mpozi ekisoomoozo ekirala nti curriculum yeetaaga resources nyingi naddala essente kuba baba bakukola project abaana beetaaga ssente oba amasomero geetaaga ssente okukola projects ezo. Tusuubira gavumenti ejja minisitule y'ebyenjigiriza ejja kuteekawo enteekateeka ssente ezo zibamala zifunibwe. Ensonga ey'okubiri nti olw'okuba tugenda kutandika assessment eya new lower secondary curriculum, abaana ministry yataddewo omukisa abaana abataakoze bulungi abataafunye grade nnungi mu bibuuzo bya 223 bya O level n'abaana abaregisitaringa ne batatuula olw'ensonga emu oba endala n'abaana abatasobola kuregisitaringa mu mwaka oguwedde n'abantu bonna abaali agadde okukola ebibuuzo bino ebiri knowledge based. Ministry bateereddewo enteekateeka bajja kukola ebibuuzo mu mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Ministry yatusabye ne UNEB nti ffe ku local government tulabe halls abaana gye bajja okukolera ebibuuzo. Mu Mukono tulinamu examination hall emu ng'eri Kojja secondary school, naye olw'okuba nti district nnene twalonzeeyo amasomero amalala 3 gatta kwera erya Kojja nga mwe muli erijja okutwala Nakifuma county erya Nakanyonyi municipality division tulina essomero limulimu. Mu central division tulinamu Mukono high ate mu Goma division tulinamu St Charles Lwanga Bukeerere. UNEB bw'eneeba emaliriza ejja tuwa enteekateeka yonna engeri abaana bano gye bagenda okuregisitaringa era ejja kusobola okuggulawo poto z'amasomero ago ge twagiwadde okusobola abaana bano basobose okuregisitaringa mu masomero ago. Tetusuubira essomero ddala kulijja kulwaninga bibuuzo ebyo okuggyako ago amasomero 4 basuggestinze ebeewo omukisa okuteekateeka ebibuuzo ebyo. Njagala okuba mulango eri abazadde n'abakulembeze n'abantu bonna abatukwatibwako ebyenjigiriza n'abaana abakwatirwako okutuula ebibuuzo ebyo beeteeketeeke. UNEB bw'eneeba emaliriza enteekateeka ejja tuwa guidelines engeri gye tugenda okuregisitaringe mwenna mukole ebibuuzo kuba tejja kubaayo mukisa mulala kuddamu kukola ebibuuzo bya knowledge based curriculum n'obuli mukisa ogenda okusembayo.